Emmisa ey'okufuula ekisomesa kya St Charles Lwange Ntinda Kigo olunaku lw'eggulo yatandise na kusimba nnyiriri ng'omukolo gwakoleddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Reverend Father Edward Muwanga yalondeddwa okubeera bwanamukulu w'ekigo kino era nga Ssaabasumba mu kuyigiriza yajjukiza abakristo ebintu ebisatu ebyenkizo ebibafuula abakristo abajuvu omuli okugoberera Peetero omutume, okufuna amasakalamenti 7 n'okwatula enzikiriza. Yesimye abakristo okubeera n'okukkiriza nga kino bakiragira mu kuzimba Eklezia. Oluvannyuma yakoze emikolo egy'okutukuza olutali omuli okugisiigako omuzigo omutukuvu n'ebirala. Omuwandiisi w'essaza Reverend Joseph Ssebunya yasomye ekiwandiiko ekitongoza ekigo kino nga n'oluvannyuma Ssaabasumba yakwasizza bwanamukulu ebbaluwa emuwa enkizo okuddukanya emirimu n'ebintu ebirala nga n'abakulembeze bawoleddwa omukisa. Omukolo gwetabiddwako n'omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi eyeebazizza abakristu b'Entinda okuzimba ennyumba ya Katonda. Njagala okwebaza abantu b'Entinda obutalyazaamaanya Katonda. Yasiimye enzikiriza ez'enjawulo olw'okukwatizaako gavumenti okuzimba amasomero ne basomesa abaana b'eggwanga. Gavumenti yasiima Eklezia n'enzikiriza endala olw'enkolagana ennungi ne gavumenti okuzikwasizaako okukola emirimu egiyamba abantu. Omuntu bw'ebadde tekiniko okujja kuziga Eklezia. Oluvannyuma awaddeyo ensimbi obukadde 3 zikozesebwa mu kwongera okuyoyoota ekigo kino nga zino yazikwasizza bwanamukulu. Ate bwanamukulu w'ekigo ky'omundeba Reverend Father Francis Kikomeko yakubiriza abakyala okubeera n'omulamwa mu buli kye bakola ssaako okwagala amaka gaabwe n'okukulembeza Katonda. Tubeeko kye tukola n'abakyala tusobole okulaba nti naffe tubeera ku mulembe naffe tubeera ku mutindo. Yabyogeredde mu Eklezia ya St Donozio Ssebuggwawo e Najjanankumbi olunaku lw'eggulo abakyala abakatoliki okuva mu bigo by'ebisomesa eby'enjawulo bwe babadde bakuza olunaku lwabwe. Abakyala bakyamudde abagenyi nga bayita mu kuyimba ennyimba n'okuzannya emizannyo. Sise birungi ne Yudaya Namyalo ebakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.